Olunaku lwa leero Uganda yenze ku nsi yonna okwefumitiriza ku bulwadde obwa Nalubiri. Wabula lutuukidde olwaleero ng'abazadde abalina abaana abalina obulwadde buno najje buli kati bakyakuba amavi wansi ku nsonga ssaako n'okusoomoozebwa kwe bayitamu eri abaana baabwe okusinziira ku bo bagamba ensimbi nnyingi ze bassa mu baana. Ali twagana abantu balime bantu bana balina obulwadde buno kubasosola kubanga abantu nga ffe dansubira ne bannaffe abalala abalina emirimu bafune abantu baffe bano emirimu egy'okukola kuba bwafunayo kasente newaba alwadde asobola okwirabira ye kubabula omuntu asomye ate batera okuba bana bagezi ennyo abatoneskosente tubayibwate batakuba bagezi ennyo era basoma bulungi nnyo lugyeko ekyokubalwala. Abaana bano bwoba balaze okwagala Mukama akuwa ekisa ne bakula nobawa ekyokulya tebasaanidde okufuna balina okulya obulungi so sikumala gafumbafumba nobawo banoloza nti onoosiika nti okusiika kukola emmere ennungi naye emmere ey'omugaso ebyokunywa juices obutunda obwo emicungwa emiyembe n'okamula n'obawa ne banywa tebatera nnyo kwagala kulya mmere naye banywa. We forget that when you have a sickler the other children suffer more. So before the operation we had prepared them and they were very happy and we ensured that they were comfortable with their aunties. So after the bone marrow transplant, this is where the community has to accept. He needs to be in a clean environment. Abamu ku baana be tusobodde okwogerako nabo balaze embeera mwe batambulira akadde kano. Okusobola okumanaginga embeera need to be able to feedinga bulungi okusobola okugula ebyokulya vegetables fruits okunywa obulungi okubeerawo n'obulwadde buno bwa sikosel so kubanga toyina busobozi bwa ssente kiba kizibu okubeera nabuno obulwadde most probably bwogenda kulwala nnyo n'okutuusa okufa nekirala amadagala agamu naddala ng'omupatient ali mu bulumi bungi oba ayinamu zinfections ez'amaanyi eddagala lino teriweebwa ku kliniki za gavumenti. Bo abaana abeetabye ku mukolo guno balina obubaka obw'enjawulo bwe wabadde eri eggwanga nga babuyisa mu nnyimba n'ebitontome. Omwandiisi w'enkalakalira owa minisitule y'ebyobulamu omukyala Dr. Diana Atwine alaze ki kye bazzaako nga gavumenti eri obulwadde buno obwa Nalubiri. Gavumenti egezaako kati okulanga introducinga bone marrow transplant mu centre zaffe kati ng'emulago gye tugenda okugula soon naye egenda kubanga ekola ki ewa transplant ne Cancer Institute naye bagenda kubanga nga bawa bone marrow transplant ne Lugowa kati ng'emulago ndowooza mu mwaka nga gumu tujja kubanga tukola services kubanga it is more or less ready. Ensimbi nnyingi eziteekebwa mu bulwadde buno wabula okubwewala okikozesa mu mbeera ntono nnyo olw'ensonga nti genda bakebere ogenda ofuna omwagalwawo nga mumaze otegeera waawe muyimiridde. Omukyala waba takayina gw'omwami ng'okayina temusobola kuzaala mwana ayina obulwadde buno obwa Nalubiri wabula mwembi wemuba nga muyina akalandira k'obulwadde buno mugenda kubeera nga muzaala omwana ayina obulwadde buno. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oregulo wano ku minisitule y'ebyobulamu mu Kampala.